Okusinza birimu bintu bingi nnyo. Okusinza mulimu okuyimba, mulimu okutendereza, mulimu okusaba, mulimu okwegayirira abantu n'okwegayirira, mulimu kwegamba bingi nnyo. Mulimu okugaba, okusinza n'olaba omuntu ali obubino ga Mukama, oyo yasuze enjala Mukama, n'osituka n'ogenda. Oba osinziza n'okusinza ayinza by'oluyimba. Tuyiga okwagala Katonda n'okumusinzanga. Omuntu bw'oyagala omukolera ebirungi, ebikolwa biraga okwagala. Okwogera obwogezi Mukama nkwagala, Mukama nkwagala. Mukama yatwagala, Mukama yasooka okutwagala. Nti bwe yayagala ensi eno n'okuwayo n'awayo omwana we omu yekka. Bw'osobola okwata omwana gw'osinga okwagala n'omuwayo bamusale. Abantu bawayo abaana olw'obugaga. Naye bwe bamala obawaayo kiba kitya, tebaddamu okwebaka. Waliwo omuntu gwemanyi yawaayo omwana we, sijja kumwogera, mugaga nnyo, naye teyeebaka. Asuzaako lighthouse mu kisenge wali, yasuzangako lighthouse wano, asuzaako yagula radio nyingi nnyo zoogera ebya Katonda ekiro. Naye sitaani olowooza biwulira. Ezo zi radio ajja kujja kutuge ng'olaba, sinteyeebaka. Kakati ate nga mugagga nnyo ne byakulina tabyenjoyinze. Kakati tosobola kubeera amagulu abiri. Tosobola kuyimirira wano na wano n'otambula. Tosobola kuweereza Katonda n'oweereza ne Bayaali Mammoni. Banange sente ze zireeta obutabanguko obusinga mu nsi muno. Ze zireeta kubanga omwami tagenda mu bwenzi nga talina sente. Omukyala takakanyala nga talina sente. Ebintu bingi nnyo bireetebwa obugagga, ate obugagga sente. Haleluya. Haleluya. Dawudi yayagalanga nnyo Katonda, naye yali nabbi. He was a priest. Yali nabbi wa kabona wa Mukama. Naye abantu bwe bagenda mu ntalo okulwana, Isirayiri bwe yagenda mu ntalo okulwana, Dawudi yasigala waka. Bakabaka bagendanga okutabaala mu biseera ebyo, ye yasigala waka. Kati bw'asigala waka mu kifo ky'okusigala nga yeegayirira Mukama, Mukama tunulire gye, tunula essanduku y'endagaano Mukama eri mu maaso go, Mukama tunulira abantu bo, Mukama bawa amaanyi, bawanguze. Kakati ye yadda kutambula waggulu w'ennyumba, ati Mukama byonna yali abimuwadde, nga buli kintu akirina, abakazi bangi, obugagga bungi. Yadda kutambula waggulu, on top of the roof waggulu. Kakati kyavalaba omukazi anaaba ali obwereere Bashiba, namulaba nga mulungi nnyo. Dawudi omuntu wa Katonda yandigambye sikyana kwebaka na mukazi. Ku kiseera kino nga bannange bali mu ntalo bakaba bafa, nze ndowooze ku malaaya oba ku mukazi. Ono teyali malaaya, yali nabba. Nti ndowooze ku mukazi, naye yamutumya. Bw'amala omutumya ne yeebaka naye n'afuna n'olubuto. Kati bw'amala okufuna olubuto, laba bwakweka ekibi. Ekibi bwe yakikulumiriza okikweka. Omanyi nti ekibi okibikako ekibi ekirala. Bw'oba olimbye oyongerako okukitereeza. Kwegamba amazima go geeyogera gaba magasala gati. Naye ekibi kwegamba okisiisitiriza n'okibikako. Kati kaŋŋambe ningi omwami wange nti nenze ku kanisa kakati nze ngenda okubuulira kubanga nange njagala mpeeyo ku mabogo, naye waliwo kye tugenda okukola, badde nsabayo emitwalo nga 10. Nagamba nti ate kiki nonya ebintu ebyokukibikako kirabike bulungi asobole okuzivaamu, okitegeera. Newaka twalimbanga nga esente tezimala n'owandika lisiti y'ebintu ate nga si bye weetaaga, n'omala n'obisazaamu nga bamaze okusoma. Kati n'okwatako zonoogabako, zonoolyako, zonookola kaviiri, zonookola ki. Ng'ebyo byonna bwe twakola ki? Twabikola nga tetunaba kukyusibwa. Tumala kukyusibwa ne tuyimirira mu ofiisi yaffe Mukama we yatuyitira, tusobole okwewala ebyo byonna, ebibi byonna ebireeta obutabanguko. Haleluya. Amen. Bane mumpe ku maanyi. Bade oba mbulira biyitawo buyisi. Amina. Kakati ekyo sijja kukibasomera naye
Dawudi yava mu office ye eri second Samwiri ekyokubiri ssuura 11 olunyiri lwokubiri okutuusa ku lw'11. Kampite mu byangu ngo tusobole kufuna obudde bw'okusaba. Tukisome ate katukireke tujja kusoma ekirala. Kakati Dawudi okwagala okubika ku kibi kye yayita Uliya bba wa Beersheba n'amugamba gye bamugamba nti Uliya yagenze ku lutalo n'amuyita. Bw'amuyita n'amugamba genda owummuleko, genda ew'omukyala wo omulabeko olyeko onaabe okomewo enkya. Kakati Dawudi Uliya bwe yajja, Uliya yali mu ofiisi ye y'obulwanyi, yalina Katonda kubanga yagamba nti ndeke essanduuko ya Katonda nga eri gundi ku lutalo, ndeke n'abasajja bannanga abalwanyi, nze ngende ndye naabe nywe ntamire ne bakenda omukazi wange. N'agamba nti nedda, nti nga Katonda bw'ali omulamu ne Katonda wange bw'ali omulamu sijja kukikola. Olabye omuntu wa Katonda ne yeebaka ku miryango ku wankaaki n'atagenda w'omukyala we, ne bamubuulira nti teyagenze w'omukyala, n'addamu n'amuyita. Ekibi kibika ku kibi, n'addamu n'amuyita n'amugamba kati kola bwoti enkya nzijja kuweereza ogende. Kakati bwe yalaba nga tebisobose Uliya atagenze w'omukyala, yali agalagambe nti olubuto lwa bba. Naye bwe yalaba nga tekisobose n'amuwandikira ebbaluwa ye gye yatwala n'omukono gwe ng'agamba Yowaabu nti bamutte bate Uliya mu lutalo. Omuntu ataliiko omusango, omuntu akulwanirira, omuntu wa Katonda. Era baamutta. Dawudi n'abika ku kibi kye naye kyamuyisa bubi nnyo, yeenenya yakaaba. Era bwe yawandiika Zabbuli 51 ne yeenenya. Naye Mukama yayagalanga nnyo Dawudi, yamusonyiwa. Kakati ebireeta obutabanguko kati we tutuuse wano. Lack of sincere communication. Omusaba Omuganda communication. Obutabeera na kuwuliziganya kulungi. Empuliziganya embi mu maka. Kasita empuliziganya ebeera nnungi mu maka, buli muntu awulira mule kyayogera, musobola okuteesa, musobola okukaanya. Mu bizibu byonna ebiriwo, omwami bw'oteesa n'omukyala wo tukoze tutya. Nalabanga taata wange nga ku ssente obutono bwe yafunanga yaleetanga eka n'abuteeka mu maaso ga maama. Bwe tuba twasabanga olw'eggulo ku ssaawa 12 awo twalyanga, ku ssaawa 1-2 twabanga n'okusaba. Kati n'aleeta ssente bw'alina bambi n'ateeka mu maaso ku mmeeza. Maama ne batetenkanya ekyokukola, tusooke tusasule fiizi z'ono, tusasuleko ekitundu, n'ono tusasuleko kitundu, tusasule ebbanja lya ssukaali bwe twanya ku buduuka, tukole bwe tuti. Naye nga bateesa ku ssente obutono. Kwegamba neŋŋamba nange bwe ndibeera n'omwami ndikola bwe ntyo. Naye si bwe kyali. Omwami wange yali mulala, nange ndi mulala. Naye mu byonna nga tulina okuteesa, tulina okwogera bulungi. Bannange, waliwo emirundi mingi omuntu bw'agamba, omwami yagamba omukyala we, namugamba bane taata sabuni yaweddewo. Yagamba sabuni mulye. Kakati sabuni bamulya. Mu kifo ky'okumugamba lwaki temukosa sabuni bulungi, yagamba sabuni mulye. Kakati ekigambo ng'ekyo kiruma omutima, kifumita omutima. Abaami mwogere bulungi, namwe abakyala mwogere bulungi ne babbammwe. Waliwo omwami lwalaba nga talina kantu, mukwate bulungi. Oba oli awo tagenderedde kukuma naye talina. Ne wabaawo ne emotional abuse. Omuntu naaba nga tayogera bulungi, buli kintu kyonna kubogola, bukaawu bukambwe, nga talyogera bulungi, taligamba mukazi we bulungi, talyogera ne bba we bulungi. Kakati kati abaana banaakola ki? Kati singa oyogedde bulungi n'ogamba kati sebo abaana banaakola ki?
kati bw'oyogera bw'otyo twabulya njogera kyekimu ekimu kikaye ekirala kyampowooze tuyige okukakana amaloboozi tulige okukakana amaloboozi tusobole okusolovinga ebintu bingi okutasa ebintu bingi physical abuse abasajja abamu bakuba bakyala baabwe n'abakyala abamu bakuba baami baabwe waliwo abakyala bakubira ddala abaami ate walala singa muno temubadde n'abaana batono ndibabuulidde n'ebirala bwe babakuba naye katujja kubiddamu oluvannyuma yekumala ekisemina kakati ne wajjawo financial problems ebizibu bya ssente yekanaabuzaala kanaalusomba esente zireeta obutabanguko n'okwekezizo olina akwekezize omukyala nakolayo akake n'akweka omwami nakolayo akaliko n'akweka omwami esente ze zigenda wa maama we wa baganda be bafuga kwegamba nolaba nga tebategeregana ku by'ensimbi ekigambo ky'ensimbi kitabula nnyo mu bufumbo bannange ne mu maka bwe munaabeera n'obufumbo obulungi n'abaana bammwe bajja kuba balungi bwe munaaba abalungi n'abaana bammwe kijja kuba kyakulabirako omwana aliga nti taata wange teyakuba maama taata wange okuyomba ne maama obanga waliwo ekibanyiiziza balekanga ne tumala okwebakaawo ku ssaawa 3 awo bwezityo nga wanawuliranga kisenge kyange kyali kumpi awo tekyaliko luggi naye nga mpulira bw'owulira naye pasikazi ki ekyo bwekityo mazima ng'olumaaso ga Katonda ekintu ekyo wakoze eki nga boogera mpola naye ku makya ne basiteeka nga tusaba breakfast morning glory mu kisukulu kusana ku makya nga tetuna bagenda kusomera twasabanga n'eggulu naye nga ndaba baseka boogera bulungi naye nga nze kali akagambo nakawulidde ne maama bye yalopye taata accusation byamulumiriza nabiwulidde kakati naye nga tebabyasanguza mu baana omanye bw'oyasanguza ebintu mu baana n'abaana bwe batyo bajje kwe nalabanga taata kuba maama omukazi tawulira kujyawo nga bamukubye obanga olina kumugamba bwoti olina kambuwala bwe batuyigiriza mbu omwami alina kambuwala lwaki okambuwala yogera bulungi olabe bwensi kufukamirire teri mukazi atayagala musajja omusajja bw'aba akwagala osobola n'okutunda olugoye lwo omuwa omusanyuse banekambabulire ekyama basajja mwagala abakazi bamwe omukazi tayagala sente tayagala ki ayagala kumwagala ate omuntu bw'oliba omwagala ojja mukolera ebirungi si kyekyo amen namwe abakyala mugondere babammwe sibagambye mufuuke menvu naye nga n'amagezi mulina omwami bw'aleekaana nawe toleekaana gwe kati sirika bwe kinaggwa oba kisoboka omugenda naye mwami wambagoledde naye nalisirina kyenakoze aswala abaami tebatera kwetonda nze omwami wange tasobola gamba sole sikiwulirangako nakakiwulira emirundi obanga 3 mu bufumbo naye musole ye ajja kujja agambe kozi obadde ogenda jindi akwatanga miliyoni eyo bweti oba 2 namuteerawo ku kameeza kakati banange namwe muyige okuwa abakyala ku kameeza mubalikiriwo akantu kebajja okugaba omanyi nti tulina abantu bangi betugabira bwetulabirira omanyi nti eyo minisitule gyetukola yabayimirizawomu abasajja omukazi alaba obulumi bwa muliraanwa n'atoolako kasukali n'amuwa n'atoolako kantu n'amuwa akagoye omusajja wayinza obutabirowooza abasajja mukola binene nnyo naye ate musooka banyinamwe babulaga bamwe ekika kyammwe omukyala n'alyoka ajja n'ekika kye ng'ate bagamba nti temuli bababiri nate muli bamuntu omu kakati bameka abaami sijja kubagamba mugolole emikono bameka abaami abakawunti zammwe nga abakazi balina access nga basobola okujjamu ne bajjako kasente bameka abamanyi nti omwami alina akawunti bweziti mu mabanka bwegati obumu tukebera mu bitabo nolaba omwami wange alina mugundi alina accounts 4 mu abc mu abs dfc yo housing finance biki naye nze ekirungi yinza obutasayininga
naye bwensaba Katonda asayininga Mwoyo Mutukuvu. Nze nsaba Mwoyo Mutukuvu. Manyi omwami sente tajja kuzimpa zino kubanga amala kumpa lecture. Ayinza kumpa lecture essaawa namba lecture n'addamu n'akomawo lecture. Oyonoona onoonya sente za kugaba onoonya biki. Naye bw'amala Omwoyo Mutukuvu wamukakanya n'alyoka akola ekyo kye nasabye. Ate nze Mwoyo Mutukuvu muga taata njagala bweziti era bwe nzimusabye Katonda bw'azimpa sijja gamba banange nti mwami wange kubanga mwami wange nange mbeera ku maviivi nga munnaffe mbeera ku maviivi baba omulimu mbeera ku maviivi bw'andaba nga wali ekisesetuse mbeera ku maviivi ngoba emyoyo bw'aba atambula mugamba Mukama clearinge Mukama oluguudo lwe Mukama laba emmotoka gyegenda tewaba wamukoona mutase bodaboda kwegamba nebyo mbikola si kwewaana naye mbikola kubanga manyi nti obulamu bwe bwe bubeera obulungi nange nja kuba bulungi n'omukyala bw'abeera obulungi n'omwami abeera bulungi. Omwami bw'akwata obulungi tosobola kumumma kintu. Nze nakolako nenkola ebweru nenkola nendeeta sente nyingi naye ekiseera ekyo omwami teyalina yali mu banka nga kasente katono nnyo mu 798 awo. Naye nze nagendanga ebweru nendeeta ebiteeteeyi n'enguza abagagga bonna. Naye we nagulanga nga alina ebbanja namusayiningiranga check nemuwa n'agenda n'asasula mangu. Bwe yatuuka okunsasula nga nazo teziriiwo ne mugamba leave it, it's okay. Naye yanjagalanga at least yambibitangako nga nange ndaba mwami wange anjagala. Naye abasajja mwe bwe mufuna esente n'entali tezikyuka mwogeza gogo. Omwami wange simwaddeyo mwami mulungi nnyo. Amiina. Kakati nga tumaliriza kakati kalica ze twazza nazo abaami mumanye nti omukyala waleka ŋŋanda zo nga bayibuli bwegamba nti omwami kyanaavanga aleka mukazi we ŋŋanda ze n'ajja eri omukazi we ne babeera omuntu omu. They will no longer be two but one. Okiraba kakati 1 Peter kibasomera ekyo kyangu 1 Peter 3. Petero ekisooka nga bakyakibanoonyeza abakyala mugondere babbammwe. Kristo bw'agamba olunyiriri olwokusatu kyogera ekisooka ekyokusatu chapter 3 verse 6 and 7. Petero ekisooka bane muwulirize olunyiriri luno olunyiriri olw'omukaaga olw'omukaaga kutuusa ku 7. First Peter chapter 3. Egamba bweti kubanga bwe batyo edda era n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera babbaabwe bennyini. Olw'omukaaga nga Saala bwe yawulira Ibulayimu n'amuyita omwami, nammwe muli baana b'oyo bwe mukola obulungi ne mutatiisibwa ntiisa yonna. Nedda kino kigamba nti essaala zammwe zireme kuwulirwa. Essaala zaffe teziwulirwa abasajja. Bw'obanga oyisiza mukazi wo bubi nti essaala zo Katonda taziwulira. Katonda tawulira ssaala zo. Kinaagasa kyogenda n'osaba nga teziwulirwe. N'olwekyo mukwate bulungi bakazi bammwe, bakazi bammwe mugondere babbammwe bulungi nga bayibuli yegamba mu Ephesians egamba nti mu Befeso
Efeso chapter 5 verse 21. Ropa ngonja kusoma. Do I still have time? Kati maliriza. Anti mwe mwagimaze, mwakoze bingi. Abiri mwemu. Tana abiri mwemu. Paraphrase. Abefeso 5:21. Abefeso 5:21 egamba bweti nti nga muwulirangananga mu kutya Kristo. Oba nve ku 2 ega nti nga muwulizigananga mu kutya Kristo. Abaami n'abakyala nga bawulizigananga mu kutya Kristo. Ne 2:2 Abakazi muwulirenga ababbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri ye yennyini. 3 omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Amen. Amen. Mukiwulidde? Kakati njagala tusabe tetujja kumalako kubanga obudde butono, waliwo saavisi endala ejja, naye Mukama abayita mukomewo ku kwagala okwasooka. Twaseeseetuka ffenna. Ekyo kye tubadde tutakola tukitereeze. Bwe tubadde tusiiwuusa empisa tutereeze. Bwe tubadde abakambwe tugonde. Amiina. Tuyige okukola ebyo ebirungi bye twakolanga. Bwe walinga wakakwana mukyalawo omwogereza, kyabanga kitya? Conversation nga munyumya bulungi. Naye kakati abaami abasinga bw'oba omubula ekiraga n'ogamba njogera na kiti kiki, bizibu kiki. Naye nga okikuluma nga abakyala omanyi twagala expression, twagala tuwulire. Abo njagala mpulire ntegere nti onjagala. Ojino okyampulira. Tonkowanga saakusiiwuukira. Amiina. Kati muddemu mukole ebyo mwakolanga, muddeyo eri. Be honest with each other, mubeere b'amazima. Musige kusaba mwena obadde tumakyasaba mwena musabe mwena. Oba waliwo ebizibu bimubuulire omukyala yeegayirire Katonda, oba omwami yeegayirire Katonda. Mubale ebibala. Nga mu Bagalatiya 5:22-26. Muwandiikanga bannange. Kati bwe muddayo eka munaasoma ki? Munalinda bya Sande ejja? Nedda. Kakati olw'ebizibu okubeera bingi, okwagala kw'abantu bangi nnyo kwola. Waliwo ebizibu ebiriwo ebyaleetebwa COVID bingi bannange. Tetujja kubyegaana. Ssente ne zisibwayo, emirimu ne gibula, abantu tebakyakola, ebintu bingi nnyo. Naye mu bizibu ebyo mubibiyitamu ne Kristo mujja kuwangula. Ebizibu ebyo ogenda mu maaso ga Mukama. Omugambe nga Bayibuli egamba atya? Bw'oba tomanyi Bayibuli onoomugamba ki? Ojja kugenda kale ajja kuwulira. Naye yagamba nti munzijukize mu kigambo kyange. Bring me to remembrance of my word. Omugambe nti Mukama embeera eriwo bw'eti. Naye Mukama mu kigambo ky'ogamba. Dawudi yagamba nti nali muto naye kati nkuze. Naye sirabanga ng'omutuukirivu asabiriza. Omwana w'omutuukirivu ng'asabiriza. Kakati omugambe Mukama yagamba ki? Mukama wagamba nti olimalira obwetaavu bwange bwonna ng'ekigambo kyo bwe kiri. Kakati n'omugamba ki ky'otejjukira? Tugezeeko atilisi buli wiiki tumalabe nti tukwatayo scripture emu mu mutwe. Saani tawulira bigambo byaffe, tawulira golokoso ne tuyogera n'okoyana. Mukama wagamba ate tayagala omugambe bw'atyo.
genda mu maaso ge nga weewombese, mujye mu maaso ge n'okusinza n'okwebaza mumugambe Mukama. Kino kye kigambo kyo, ate Mukama tewejjusa, ate tokyukakyuka. Mukama wagamba ekintu kino, naye Mukama ndaba embeera yeyongera kuba bubi, ndaba embeera eri bweti, Mukama nkole ki, mu mbeera eno nkole ki? Mukama mu buli ngeri yonna ajja kuddamu. Oba bakitammwe ng'ababi basobola kubakolera ebirungi, Mukama tasingewo. Kale bannange, olw'obudde ndowooza bino byetaaga ssaawa nga 2 namba. Mwami Senoga yayingidde mu ssaawa yange dakiika 15 ne pasita nga bagaba Bayibuli. N'olwekyo mwenenye. Kale badde bameka bandyagadde okuzibwa obujja n'okwewunenya n'okukyusibwa Mukama asobole okuddaki, asobole okukyusa ebyo ebibadde tebiteredde. Teeka waggulu omukono, sigaye nti lokoka nkugambye ng'oyagala Mukama addemu atereze ebibuze oba ebibadde tebiteredde. Haleluya. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, taata yakola eggulu n'ensi. Taata Mukama taata atajjulukuka. Mukama ayogera ekigambo taata n'okituukiriza, ng'ekigambo kyo kigamba olabirira ekigambo kyo kukituukiriza. Mukama Katonda taata, laba abaana bo Mukama taata bayiwanisa emikono gyabwe eri gwe Mukama taata, as submission Mukama, nga bawaayo Mukama taata obulamu bwabwe okuzzibwa obujja, okukyusibwa obujja. Mukama wulira ebiri mu mitima gyabwe Mukama, wulira okunyooba okubadde mu mitima gyabwe, wulira ababadde bakaaba Mukama, wulira ababadde bayisibwa obubi Mukama, wulira Mukama taata ababadde nga tebalina kye balya, balina enjala, ng'esente zireese emitawaana mu maka, wulira Mukama nga abarelatives baleese emitawaana mu maka, nga bami tebakyawulira bakazi bwabwe, bawulira nganda zaabwe n'abo abalala babawa ebirowoozo. Mukama taata twenenya, twaseeseetuka Mukama, twava ku mulamwa Mukama. Kitange kyenva nkusaba olw'ekisa kyo ekingi Mukama. Wangamba nti buli kye naakusabanga Mukama n'ompuliranga. Mwoyo omutukuvu gwe mujjulizi taata. Kusaba olwaleero Mukama, abantu abo buli kye bakusabye olunaku lwaleero mu mitima gyabwe, buli omu ng'akimenya gy'oli Mukama taata. Tuwulire Mukama Yesu Kristo taata, naffe tunadda mu maaso go ne twebaza ne tukuweera obujulizi. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye nga twebaza. Amiina. Haleluya, tukubire Mukama engalo z'amaanyi, tunebaza olw'ekigambo ekyo kitugemani, twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka, wakisa atuleetera ekigambo kye mu kiseera kyakyo. Atwebaze ne omuzaana we anti Joan akweseza ekigambo kakasanga egamba tugenda kusigala kyekimu, bwe tujja tetujja kutuusa mukolo naye tuvaawo ojja nga omaliridde okubaako nekyotwala okuva mu kifo kino toyinza kgenda n'osigala kyekimu. Era nsikakasanga ng'ekigambo kye bwe kiri nti bw'asindika ekigambo kye nga bw'asindika enkuba okujja okumeresa ensigo ku nsi, bw'atyo n'ekigambo kye bwe kijjera emitima gyaffe tekiyinza kuddayo bwereere. Era nkakasa nti ensigo esimbiddwa, amaka gaffe gagenda kubeera bulungi. Mutusaaseko ku budde, tugenda kugabana ku mmeeza entukuvu. Buli sabbiiti esembayo mu mwezi tufuna okussa ekimu okutukuvu, ng'era Kristo bwe yaleka atugambye nti tukolenga kino olw'okumujjukiranga. N'olw'ensonga eyo tuteeketeke emitima gyaffe. Mbali nandyagadde nnyo bw'obanga owazze ne mukyala wo ne mwami wo oba n'abaana bo nga famire etandikibwako, mubeere nga muli wamu, mubeeko n'engeri gye mukwatagana mu kiseera kino ekya Holy Communion. Naye bw'obanga tali naye kisoke, twagala okwebaza Katonda. Bayibuli egamba mu Bakolinso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 16 ne 17 nti naye Abakolinso ekisooka essuula 10 olunyiriri lwa 16.
nti olw'ekumi lugamba nti mbagamba ng'abalina amagezi mulowooze kyenjogera bwe yali Pawulo nga wandikira Abakolinso nti ekikompe eky'omukisa kye tusabira omukisa si kwe kussa ekimu omusaayi gwa Kristo, omugaati gwe tumenyaamenya si kwe kussa ekimu omubiri gwa Kristo, kubanga ffe abangi tuli mugaati gumu omubiri gumu, kubanga ffena tugabana omugaati gumu. Amiina. Mulabe Isirayiri ow'omubiri abalya ssaddaaka tebassa kimu na kyoto. Kale njogera ki? Ekiweebwa eri ekifaananyi kye ng'ekintu oba ekifaananyi nga kintu, naye njogera ng'abamawanga bye baawaayo bawa eri balubaale so si eri Katonda. Nange saagala mmwe kubeera nga abassa ekimu balubaale. Kye tugezaako kugamba nti ffe abassa ekimu mu mubiri gwa Kristo tuli bumu, ensonga lwaki tugabana omubiri gumu. Ate njagala okukubiriza nnyo ffenna mu maka gaffe tukitwale nti kikulu okubeera nga tugenda kusaba nga olw'okuba obudde bugenze tubeere nga tutambula nga bwegabana, okubeera nga tutegeera nti okussa ekimu kutuufu kulungi mu maka gaffe, era tutwalengayo akadde okubeera nga tukola ki, nga tugabana ku mmeeza ya Kristo. Kireeta enkolagana ey'obuziba ejjudde okutegeeragana, era bw'oba osomye ekigambo okussa ekimu kulungi kitegeeza oba okussa ekimu communion, kitegeeza enkolagana ey'obuziba, that intimate relationship ejjudde okutegeeragana. Kaakano oba waliwo ensonga yonna mu famire zaffe nga tuli wano mu kifo kino oba nga tuzzeeyo eka, twala akadde gwe ne mwami wo n'omukyala wo mukwatagane, mugabane ku kikompe kino, mugabane ku mugaati guno, kubanga kijja kuzimba eyo enkolagana ey'obuziba ejjudde okutegeeragana. Kubanga era kyekikola ekyokugabana ebirowoozo ebirowoozo ndi mu kusoma Luzungu ngeza mu Luganda naye kikola communion is a strong, kintu ky'amaanyi, kikyusa embeera mwe tubeera, kinyweza enkolagana n'empulizigana. So tuleme okitwalanga ekyaki ekyokusaaga oba ekyokutuusa omukolo. It's not a ritual. Tetutuusa mukolo nti ebole 10 kyova olaba buli ofuna ekikopo ekyo ofuna omugaati ogwo, twala akaseera okubeera ng'ofumitiriza ku bulungi bwa Mukama, kubanga mulimu n'okuzibwa obujja, muvaamu okuwonyezebwa, mulimu okusumululwa, mulimu amaanyi ag'enjawulo ge tufuna mu kifo. Ate era tujjukira, kubanga Katonda Kristo yagamba nti mukole nga kino nga mujjukira nze. So mulimu okujjukira ebirungi Kristo byatukolera bwe yali nga mulamu ku nsi kuno, ate era ne ku musaalaba yatufiirira n'ayiwa omusaayi gwe ku lwaffe. Mbakubiriza ffenna tubeere nga tufuba okuba nga tutuukiriza ekyo. Bayibuli egamba mu Yokaana essula 6 olunyiriri olw'5 ti nze mmere ennamu eyava mu ggulu, omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe, era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Ebigambo bya Kristo nti bwe tuba nga tujjukira mu kiseera nga kino, tujjukira omubiri gwa Kristo gwameetezebwa ku lwaffe, bwe tulya omugaati ne tunywa ekyokunywa, tugabanira wamu naye obutuukirivu bwe, tutambuliramu wanwe mu kisa kye, ate ne mu mirembe gye nagyo gituula mu ffe. Amiina. Ekiro mwe baamuliramu olukwe, bw'atyo yakwata omugaati ne yeebaza. Suubira nga ffenna tukutte omugaati gwaffe, era ne yeebaza n'aguwa omukisa. Bayibuli tetubuuliza bigambo ki bye yayogera, naye yeebaza. Okwebaza kubeere part of us, kubeere nga ekimu ku bulamu, tukompuloyininga nnyo, tubeera nnyo n'okwemulugunya, naye Kristo atuyigiriza nti yeebaza, era n'abawa ne balya, bw'atyo n'akwata n'ekikompe nakyo ne banywa, n'amaliriza nga bawadde omukisa ekiro ekyo, era ne wabeerawo okusumulula okwaliwo n'enteekateeka eyaliwo weyasobola batwala ate ku kyaddako ne basobola okugulira enjiri, ne basobola okutambula amawanga. Amiina. So nga tujja mu maaso ga Katonda emisana ga leero, tuteeketeka emitima gyaffe, ngambye oba oli ne munnoowo, omwami oba omukyala oba omwana wo, mukwate ku mukono,
tugenda kufuna akaseera katono okusabira ne mu kigambo ekigabanidde olwaleero okusobola okumalawo embeera yonna etuleetera obutategeeragana mu maka mu makya ga leero. Eddembe lye nnafuna wali musaayi, okuganja kwe nnafuna wali musaayi, omuwendo gw'obulamu wali musaayi, omusaayi gwa Yesu gumala. We yafiira mu nsonyi z'emendaba ekisa, omwana wa Kabaka yandaga okwagala, omusaayi gwe yayiwa gwamuwendo nnyo, gunaasa gumalawo buli bbala. Omusaayi gwa Yesu gumala, ogunaasa buli bbala, kandi nnike engoye mu musaayi gwe, siritya walize erinnya lyange. Kitaffe omulundi w'ekisatu kwebaza olw'omugaati guno era nga tugulya twagala okujjukira obulungi bwona ekisa kye kyaleeta ku musalaba, omubiri gwe ne gubetentebwa ku baffe, era tulya mu kukkiriza nga tujjukira ekyo kye watusuubiza nti tolituleka era tolitwabulira, tusobole okubeera n'essuubi eddamu eritubeezaawo eritufuula abalamu, eritufuula ab'eddembe mu maka gaffe ne byonna bye tukola okutuusa bw'olidda. Katugabane ku mugaati. Nate era Yesu Kristo omulungi ow'ekisa tujjukira omusaayi gwe gwe wayiwa ku lwaffe era nga tuguyimba nti gwa muwendo nnyo era gumala okunaazawo buli bbala. Kitanga taggwawo nga tunywa amakya ga leero nga tujjukira amaka gaffe tugawongayo gy'oli Katonda, nga tutandika mu kukkiriza nti omusaayi gwe gugenda kunaazawo buli bbala, buli kanyomero konna akabadde kalimu enfuufu ogenda kukanaaza n'omusaayi gwo, buli mbeera yonna ebadde etulemeredde mu neeyisa zaffe, mu kwagala bakyala baffe, mu kussaamu ekitiibwa abaami baffe, mu nkolagana n'abaana baffe. Kitange ow'ekisa amakya ga leero oleetawo enjawulo kubanga omusaayi gwe gumala ate era gusobola buli mbeera yonna. Amiina. Kale genda maaso mu bigambo bitonotono obeeko n'ebigambo byowaze nabyo byagala okukamba Katonda makya ga leero, naddala mu lanyi y'ekigambo nga bwe kizze maaso gaffe mu mitu gaffe amakya ga leero. Chiwete nempona magombe, bweyagamba osonyiwe nenfuna okusaasira, njogera mu bulumi lwakubanga njagala nje, nakola kitaawe nezembe nje omusaayi gwe.
ebitusoomozeza mu maka. Tukwebaza olw'ekigambo kye eky'amaanyi ekibuuliddwa ekyaleero. Mukama tusaba kitukolemu obulimu, ensigo esigiddwa ekyaleero ogiweko enkuba emeruke mu bulamu bwaffe, tubeere n'amaka geeyagaza agakwesa ekitiibwa n'ettendo. Mukama omuzaanawo gw'okozesezza okutulyowa emyoyo muwe omukisa omunene ate nga muwanvu. Ekitiibwa kikyo Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Musonyiwe bannange olw'okusuka mu budde nga bwe tetutera kukola bwe tutyo. Mutusaasire olwaleero musumba waffe Joan nga bwe wasabye nti twetonda. Olwo waliwo ebintu ebinyuma ne tuba nga ne tusukka mu budde, naye mutusonyiwe bannange. Ngenda kusaba abakebezi baffe mutuyitemu tuweeyo eri Mukama, eri omulimu gwa Mukama, eri okuzimba n'okuwaayo. Tugenda kufuba okukola sipiidi kuba obudde bulabika nga bugayigaye. Ngenda kukozesa omukisa guno nga bwe tuwaayo okubayitira mu birango byaffe ebyolwaleero. Amiina. Tuddemu omusumba waffe waleero tumuwe obugalo, atukoze bulungi. Ate obugalo bulala tugwe Katonda waffe yamulungamizza obulungi. Yabooluganda olunaku lwaleero tumaliriza omwezi gwa famire oba omwezi gw'amaka, kuba twalungamizibwa nti June nga GFM tugiweeyo nga omwezi gw'amaka. Tugenda kubasaba mutwegatteko ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 we tugenda okuba nga tusisinkana wamu, era n'ekyemisana kiteekateekeddwa olw'okusobozesa okuuma obudde n'okulyako awamu. So mwanirizibwa mwenna okutwegattako ku ssaawa 7 mu kifo kino. Sande ejja nga 3 ogw'omusanvu tugenda kubeera n'okubatiza. Tugenda kuba n'okubatiza wali ku Makula Apartments Ekyanja, naye kugenda kubeerawo ku ssaawa 1:30. So tusabye mubeere nga mujja mukuume obudde, ate era bw'oba nga toneewandiisa naye ng'oyagala okubeera omu ku banaabatizibwa, osabiddwa okikole olwaleero nga tonava mu kifo kino. Tulina n'okusomesebwa ku Lwokuna essaawa 9. So osabiddwa obe nga weegatta ku kusomesebwa okwo osobole okubatizibwa ng'omanyi lwaki kikugwanidde okukola bw'otyo. Amiina. Buli Lwakuna essaawa 11 mu kifo kino waliwo ekyoto. So osabiddwa okukyegattako. Jangu oluganda tunoonye Mukama. Ekisembayo, omusumba waffe yatubuulidde nti tulinawo okusomesebwa okuyiga okusaba, era ng'okusomesebwa okwo kutandika ku Lwokubiri nga 5 ogw'omusanvu okuva ku ssaawa 11:30 paka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Yakitaddemu ne speed n'agamba olupapula luyite. Simanyi bwe luba terunakutuukako, ojja kuyitako wali ku mmeeza we tuyingirira olabe nga weewandiisa. Abooluganda, omwana wa Katonda atamanyi kusaba aba afiirwa kinene. Jangu tuyige okusaba tusobole okubeera abalwanyi ba Katonda. Essaala mwe tulwanira olutalo ng'abaana ba Katonda. Amiina. So
tuweereddwa omukisa nti tugenda kubanga tuyigirizibwa, so fuba okulaba ng'obeera omu kwabo abagenda okuyiga okusaba. Amiina. Nga tumaliriza olw'okuba obudde bwagenze dda, tugenda kugalawo saavisi yaffe nga tukozesa ebigambo ebyekisa. Essala yaffe ey'ekisa ki? Ekisa kya Yesu Kristo bye yatuyigiriza. Amiina. Tugenda kuyimirira tubyatule tumalirize saavisi eno, saavisi endala tube nga tugiyingiramu. Amiina. Ekisa kya Yesu Kristo Mukama waffe n'okusekima okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe kitaggwaawo. Amiina. Abooluganda tutambulire mu kukkiriza Mukama waffe, tumwesige agenda tuwanguza. Amiina. Tutandike wiiki mu buwanguzi nga twesiga nti Mukama ali ku luuyi lwaffe. Amiina. Amiina. Ebiweebwayo tubadde twerabidde bisabira olw'obudde, naye Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna tukwebaza olw'okuwaayo kw'abaana bo. Ebiweebwayo bino Mukama biwe omukisa, n'abagenda okubikozesa Mukama baluŋŋamye olw'okusiibwa obwakabaka bwe. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.